sawa yaffe ey'okubiri kino kitundu ekisembayo. Njala okutegeeza nti Gaza ono tabadde mwangu, ndowooza omwezi gwali gwa 10 naku z'omwezi zaali 7, embeera amawulire gafuluma nga abasajja balumbye ekitundu ekyo ekya Isirayiri era n'ebyaddira bingi ebibaddewo. Wajjawo enteesaganya ez'enjawulo, okuwanyisiganya abasirikale ne kubaawo, ate mu ngeri y'emu nebituuka ku nkomerero yaabyo kati ng'emmundu ne ku ssaawa ya leero ekyasaka. Twagala Dokita atuviire ku ntono olw'e Gaza ate n'ebyo biri ku ssaawa ya leero. Olutalo lw'e Gaza lyerimu ku ggulire eribadde linene ery'omwaka guno era ligumazeeko, tewali kubuusabuusa, tugenda gumalako ng'olutalo luno lukyagenda mu maaso. Lutandika 7 mwezi gwa 10 Hamas ne bakola obulumbaganyi ku Isirayiri obwali buludde okulabika. Abasomi b'ebyafaayo balugeraageranya ku lulumba olw'73 kwega kibadde kitutte emyaka 50 nga Isirayiri telumbibwangako mu nnumba gye bagirumbamu, kubanga baagiyita ku ttaka ne bagiyita mu bbanga ne bayita ku mazzi. Mu lulumba lumu ne babattamu abantu abasoba 200. Mu lulumba lumu ne bawamba abantu abasoba mu 200. Era okunenya n'okutuusa olwaleero we kuli kwa amaanyi eri ebitongole nga Mossad, kitongole ekikese ekikettera wabweru wa Isirayiri, ne gavumenti ya Netanyahu okutwaliza awamu. Era mu opinion polls berize bakola ku bukulembeze, Netanyahu bukyangajja mu byobufuzi tafunangako kye bayita approval rating ya wansi nga bweri bukya Hamas erumba Isirayiri nga 7. So gemaanyi g'obulumbaganyi obwo obwakolebwa ebizeeko ye Isirayiri okulumba olwananda lw'e Gaza. Tutuusa olwaleero abantu abafu e Gaza basoba 200, abalina ebisago tobala, ate tetumanyi ddi lutalo lugenda kukoma, kubanga naku ntono zetukubye amabega muduumizi w'amagye ga Isirayiri bwe yabadde ayogera yagambye yakyalulaba nga lugenda mu maaso emyezi nga gyekyo. Kakati okusomozebwa okulala okuliwo nti ne bwe lutwala emyezi 2 oba 1 Isirayiri n'emegga Hamas mu lwananda lw'e Gaza, kiki ekiddako? Ekisooka ne bwe bamegga tejja kujjawo maanyi ga Hamas kusigala nga bakola obulumbaganyi, kubanga ne gavumenti y'e Gaza bagibaddemu akaseera katono kuva 2006 ne baatondebwawo 87 bakolanga obulumbaganyi baabwe nga tewali kitundu kye bafuga. So ekyokubajja mu Gaza ng'abakulembeze tekimalawo obulumbaganyi bw'oyinza kukola. Obulumbaganyi baaliwo okuva 87 okutuuka 2006 nga tebayina wadde obasinziira, naye nga weebali nga bakola obulumbaganyi ku Isirayiri. So kati okubajja e Gaza ekyo tekitegeeza nti Hamas esaanyewo. Nene bw'obajjayo waliwo ekibuuzo ekinene, ani agenda okufuga Gaza? Isirayiri gw'ogenda okufuga? Ekyo Amerika agamba nedda. Amerika egamba Gaza Isirayiri bw'emala okuggyako ba Hamas ereke Fatah Party eya Mahmoud Abbas eri mu West Bank yebeefugawo. Isirayiri egamba beebamu, Hamas ne Fatah tebalina njawulo. Kakati awo tewannaba kukkaanya wakati wa Amerika na Isirayiri ku kiki ekiddako e Gaza olutalo ne bwe luba luwedde. Kati ako kakyali kakunizo k'amaanyi nga tufundikira omwaka guno. N'ekyo ng'okitadde ku bbali, olutalo luno mu ntandika yaalwo abalala bangi babadde babirabanga firimu, tebiina we bibakoseza, era ng'abantu bali eno e Uganda obasanga nzisingana abantu bangi, olinaga nze ndi wa side eno, nze ndi wa side bo nga banyumuna nga buwagira ttiimu y'omupiira Arsenal maani naye tugenza okumalako omwaka ng'olutalo luno bwe lweyongerayo luyinza okufundikira nga naffe lutukoseza. Lutya nti mu kumalako omwaka abahuusa abafuga Yemen bayingidde olutalo luno ne batandika okusindika ebikompola ku nnyanja eya Red Sea naddala mu bukiikaddyo. Bagamba ekibakozesa ekyo balumba maato agalina akakwate ku Isirayiri. So akakwate kitegeeza liyinza okuba lya Isirayiri oba minywanyi oba liyinza okuba nga si lya Isirayiri naye nga aliddukanya we Isirayiri, oba nga si lya Isirayiri naye nga libadde litwala byamaguzi Isirayiri, oba nga lijja byamaguzi Isirayiri. Ago gonna mu ntaputa y'abahuuti kakwate konna kaba kakwate. Kakati ne bagamba amaato amalala museeyeeye muli baddembe, naye mu mbeera y'olutalo oyinza otya okuteeka ebyamaguzi byo ebiri mu bukadde n'obukadde bwa dola mu mbeera y'ekiko ekyo, kubanga ne inshuwa tejja kusasula.
kubanga lutalo ekusasula eti kiringa omuntu bw'ogamba nti nina life insurance naye neetuze insurance ekusasula ekyanga tera kyekufaako gwe kennyini oba omenya amateeka g'endagaano so kati nawano kyoba okoze so kati amakampuni amanene agatambuza ebyamaguzi mangi tufundikidde omwaka nga gasazeewo tegakyayisaawo byamaguzi. Amafuta ku ddala ly'ensi yonna agayitaawo gakola ebitundu 12 ku buli 100 gaba mangi. Kakati amaato gano gasazeewo nti bageetoolooze mu kwetooloola olugendo luwanvuwa kyekisooka ennaku ezitaka wansi wa 10 zezeeyongeramu kati obudde bweyongedde kitegere mu by'obusuubuzi essaawa ze ssente kituufu naye ng'oggyeko ekyo n'olugendo lwongeza ne cost omuwendo gw'amafuta gwali n'agafuna nga gayitaawo n'atagafuna nga gayitaawo n'agayitaawo walala kuba kati ate gava gakirwanire gano twogera ku bitundu 12 ku buli 100 naye gokosebwa kiyina ne ripple effect ne ku bitundu ebisigaddewo ebirala kuba gaba demand yagali yeyongera bei erinnya simple economics kakati oyinza ganti nayenza atavuga motoka binkwatirako wa olinya taxi ekutwala okukola ejja kwongeza amatoke golya okugajja Masaka okugajja Esingo okugajja Isingiro emmotoka zinywa amafuta n'ebyamaguzi byogula ebirala bikolebwa amasanyalaze kakati n'amafuta ateera kitegeeza nti tuyingira omwaka 2024 ng'olutalo lwatandika ng'olwa Isirayiri ne Hamas kakati tugenda kutandika okululozaako singa tewabeerawo okuteeka wansi byakulwanyisa okwamangu kye bayita ceasefire. Enteesaganya zaaliwo wakati awo abasajja abakata ze baali bataddemu amaanyi okulaba